Yes, Projan Media gwe mukutu gokka gw'olina okwekuumirako okubanga ofuna amawulire agakagwa. Kino nja kyogera buli kaseera. Ffe weetuli wano olw'okuleetera amawulire gonna agagudde mu nsi ya entertainment n'awalala wonna. Embeera z'abantu ba bulijjo ekikwata ku ekitrending kyonna tuba tukuleetera eggulire lyonna ly'oba oyagala. Olunaku olwaleero nga sinneerabira ngenda tumirako bano Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia. Awo ku Ham Towers Makerere ninawo mikwano mingi. Elvis Kazibwe nkulaba ku oli nnyo ku Projan Media TV era ng'ogoberera stories zonna ze mba ntaddeko. Webale nnyo okwekumya Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga Projan Media TV ogifudde kyeri saawa zino. Team Oman, Team Dubai, nina Masitula Jordan webale nnyo okwekumya Projan Media TV. Kakinina na Kandi Farida ate mwe temuvaako ku Projan Media TV wafuukanga waka wafuuka we mulire ekyemisana kwe mubeera buli kaseera ku Projan Media TV. Buli ke tuteekayo ne muvanga muvuddeyo commentinga maka nkulaba webale nnyo okwekumya Projan Media TV. Naalongo webale nnyo omulimu gw'okola mu WhatsApp group yaffe. Waloza Awede Olivia naye WhatsApp okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Dickson nkulaba mu WhatsApp group mwoli nnyo. N'abalala bangi nnyo. Sharon K ali Canada okola omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga Projan Media ogifudde kyeri ogifudde viral Canada era okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Projan Media TV story teziva ku status yo wabula eyo gye wagenda abasinga tebakumanyi wabula gwe wadda waka Projan Media TV era gwagifudde kyoli. Lydia Miles okola omulimu gw'amaanyi ku Projan Media TV. Lubowa Silvia nkulaba ku oli nnyo. Sara Nasazi nkulaba ku oli nnyo. Comment zone ziraba. Sara Alsara nkulaba. Baby Girl Pro nkulaba. N'abalala bangi nnyo. Oman nkulaba ku oli nnyo ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Olunaku olwaleero omukyala gwe bayita maama wa Rema oba eyakuza Rema gwenyiza okugamba bwenyiza omutaaminga mabegakaawo yakuza birthday ey'okweza emyaka gye yaweza okuva 1960. Ndowooza okiraba eky'amaanyi ng'ekyo. N'omukyala yakuza Rema nga amannya g'amatuufu ye Ayogedde Namakula. Ayogedde Namakula atamumanyi y'omu ku ba legendary musicians mu Uganda oba abakikubidde bangedde n'abaaliwo okuva dda nnyo ng'era abasajja nga ababebekulu bakula bano bebalaba bano bebegomba nga bakamilyo bakula bano. Ayogedde Namakula yakuyimbira ennyimba nga ekimbeewo. Abasinga abali wakati mu myaka gyange gye sigenda kwogera kayimba kano mwakanyumirwa nnyo nga mulina emyaka nge 5 awo bwenyiza okugamba kati oyinza obalabalamu n'ogattagattamu n'otegeera ekimbeewo Sambagala Kibonge n'endala nnyingi nnyo. Omukyala w'amaanyi nnyo ng'era yakuyimbira teyakoma mu kuyimba kuba yali mu performing arts yalina obwongo bungi nnyo. Omukyala ono gwe bayita Ayogedde Namakula ng'era yakuza Rema Namakula. Ayogedde Namakula ya muzanyi wa firimu okutwaliza awamu ne kati akyazizanya naye ze yazanyamu ebiseera ezasinga okukyaka ennyo. Mu ebiseera yazanya firimu That's Life Mwatu oba mwagirabako eyo sebi yali y'amaanyi nnyo mu ebiseera That's Life Mwatu era yalimu omukyala oyo Rechoke Ayogedde Namakula maama wa Rechoke ne Rema Namakula yalimu mu nnyimba nnyo mu firimu nnyingi nnyo. Waliwo firimu gye bayita The Ugandan Ayogedde Namakula yalimu bulungi nnyo ng'era yazanya yali main character ndowooza mu eyo firimu. Temugamba nti ndi mukulu nnyo wabula ngoberera nnyo bino ebintu okusobola nga mbikutuusaako wano Projan Media TV. Omukyala alina abaana nga Rema Namakula gwe yakuza obukuza yo si nti yava mu lubuto lwe oba yamukuza bukuza okubanga Rema afuuse kyali saawa zino. Yono omukyala gwe mubanga mulina okwebaza mwe tiimu Rema Namakula mwenna abali eno ono omukyala mulina okubanga mumwebaza nnyo kubanga yafudde Rema kyali saawa zino gwe bayita Ayogedde Namakula. Alina Rechoke tumumanyi naye socialite nnyo. Alina Hamdi Kiwanuka bemu ku baana be Rashid Kiwanuka. Alina abaana okutwaliza amayinza ayinza okugamba abaana bana naye abasatu be babe. Rema Namakula yakuza mukuze era kubanga yakola omulimu gw'amaanyi singa sono omukyala singa saa zino Rema Namakula tetumulabako. Wabula okujjukizamu katono nina emboozi nga sinneeyongerayo ku Ayogedde Namakula. Nina emboozi gye nakozaawo abasinga mukateeka nnyo ku status zammwe. Akadole ka green ke bakayita coming frog bakayita coming frog oba bwoyinza oba okateekako obuteesi naye wabula abasinga bakateekako caption y'omwavu wakufa. Abasinga ku status zammwe ne saa zino wenjogerera kwe kalinyo bulungi nnyo naye nkukoledde olugero oba emboozi kano kadole kaavaawa ate ekigambo omwavu wakufa kwa kyava kuki okubanga kiri kano kadole ate kadole kano original kaavaawa bakakola mulimu ki oba bakasangawo tandika okukakozesaako caption eno
genda mu mboozi yafaawo wansi ku video zaffe ogenda kubosangako emboozi mu bujjuvu. Emboozi mpanvu nnyo ate nkwade details zonna okuva 1955 kadole kano gye kaava. Era omusajja yakazuula yali bali bamuyita Hensen yakazuula okubanga bakatandika okubanga kakola ku TV emu oba endala nga yakozesamu eddoboozi obalanga ddole oba giyinza okugamba nti cartoon oba animation nga yekola. Okuddayo katono nnyo ku Lwechoke oba oyinza okugamba Halima Namakula maama wa Lwechoke. Mu byafaayo bya Uganda ye mukyala asookedde ddala okubanga ayogera emyaka gye emituufu. Kizibu nnyo sirawanko muyimbi mu Uganda muno muyimbi mukyala bw'obanga gyali gwevaayo mu comment box ongambe nti gw'olinayo muyimbi omukyala gwe gw'omanyi eyavaayo n'ayogera emyaka gye emituufu. Ono Halima Namakula yazaalibwa mu 1960. Uganda yali tenafuna independence kuba twafuna independence 1962. So Halima Namakula yabanga mwaka sera yali amaze ozzaalibwa waliwo akayitawo emyaka 2. Just imagine emyaka egyakayitawo era nga yaweza emyaka 6 bweddu nga 1 January. Era eno story nagikuleetako ya birthday yali y'amaanyi nnyo okutimba okwaliwo kwalinga kwa mbaga kwa wedding. Nagikuleetako awo so ginoonyaako n'ogirabako Halima Namakula birthday nga bwe yali. Naye mu lwatu yavuddeyo ku TV emu n'ayogera emyaka gye emituufu ndi n'emyaka 6. Ekitasanka mu bakyala abayimbi abasinga. Gw'oba ng'oli eyo ng'oli bold bulungi vaayo commenting otubuulire mukyala ki gwe wali omanyi bwe mba nnimba agenda oveyo nga nti muyimbi bwati ne bwati ayogera emyaka gye emituufu era emyaka gye bwe giti nja kusobola okuba nga nkuprovinga wrong nti alimba emyaka gye bwe giti nkwene history bulungi nnyo ddala wano ku Project Media TV nagamba sikola lugambo. Era no mukyala mu music industry abaddemu okumala emyaka nga 40. Can you just imagine performing arts emyaka 40? Lugero lwa yemu ku mboozi yenzo okugamba kwa Halima Namakula nenga bingi nnyo bemumanyiko bengenda okuleeta maaso awo nnyonyo. Tova ku Project Media TV subscribing, liking, commenting, sharing ofuuke family ya Project Media TV. Gwayagala joining WhatsApp group ennamba eri 0702 07 1951 noti 7 noti 2 noti 7 1951 ogenda kuba oyungibwa butereevu ku WhatsApp group. Nawe ayagala okola business naffe olw'ensonga ntukwata emikolo tukuba obulango n'ebirala binnya ebiri mu videography ne photography osobola okuba ng'oyita mu nnamba y'emu eyo osobola okuba ng'otutuukirira tubeere nga tukwasaganya business. Mwebale nnyo mwebalire ddala.